kutegeera Muwanga Kivumbi bamusudde ku poliisi ye Lupu avuddeyo ko munangate nakakasa kakati nno ekigambibwa nti nno omukulu munangate Muwanga Kivumbi nti asuuliddwa munangate ku poliisi enateete so byengenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi King Saha mu maaso awo kosaate ne Palaso yeeyongedde munangate okulaga ettabbu era nga abadde omu munangate mu kubanja Honorable Muwanga Kivumbi omuyimbi munangate Palaso ayogeza munangate abantu obwama so bamutegemina nti sinza kujamina nti Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kwesati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba amawulire agali munangate ku social media okutambula okuva mu kibiina ekya NUP munangate ekitwalibwa omukulu munangate Bobi Wine nga essaawa zino akyali wali munangate mitala w'amayanja ku mirimu munangate emitongole so amawulire agali mu kutambula munangate ku social media gafuddeyo nga galambika imbu Uganda eno breaking news atanaba kutegeera Muwanga Kivumbi bamusudde ku poliisi naye nga right now bagenda kumuvuga bamutwale ebutambala so n'olwekyo muna Uganda tambuza video oyo atanaba kutegeera ategeeze munne n'oyo ategedde ategeeze munne so n'olwekyo bannabutambala tubasaba mugende mubeerewo eri Muwanga Kivumbi so n'olwekyo muna Uganda akaliro bulijje tukoma okubeera nga tuteekako akaliro omuntu waffe alina okubeera nga bamukola ki nga bamuleeta balina okubeera nga bamuleeta because bakimanyi nabo nti omuntu gwe baba bakutte abatalina musango so n'olwekyo muna Uganda breaking news tambuza video nti Muwanga Kivumbi bamusudde ku poliisi. Breaking news Muwanga Kivumbi mbu asuuliddwa ku poliisi y'e Nateete. Mpulira nti abaali bamuwamba bamusudde ku poliisi y'e Nateete Honorable Muwanga Kivumbi. Oba gempulidde ge matuufu mbu ali ku poliisi y'e Nateete oba musudde. Kigambibwa okubeera nga Honorable Muwanga Kivumbi munangate bikyagenda mu maaso era nga omukulu munangate Lupu avuddeyo nga boogezako okulaba obubaka munangate obwa Jewero omukulu munangate Ssenyonyi so bw'atyo bw'abadde ali mu kakasa ndowooza ogezaako okulaba nga boogezako okulaba kiwandiiko kya Lupu okuva mu kibiina munangate ekya NUP ng'ali mu kakasa agamba nti no nti bakyali mu kufollowinga munangate ensonga z'omukulu munangate Honorable Muwanga Kivumbi nga boogezako okulaba bikyali awo munangate mu mbu so tebannaba kutegeera nti nno ddala kituufu asuuliddwa Nateete naye nga wali ebibadde bitambula embu so bw'atyo bw'agambye n'agamba nti nno era bakyayongera munangate maaso okubuuza nti no Muwanga Kivumbi aliwa so byonna ebinaasingawo nja kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo kitwale nti no Honorable Muwanga Kivumbi byambu imbu asuuliddwa munangate enateete naye tebinaba munangate kubeera nga bikakasibwa so tujja kubeera nga tukuwa update omuyimbi Palaso naye munangate yagenze n'akola munangate ettabbu n'ateeka akafaananyi wali ku profile ze eza social media ng'agezaako naye okubanja munangate Muwanga Kivumbi. Kakati ffenna amavivi ku ttaka mu comment section. Mulabye omusajja Palaso kye yakoze. Ffenna tubanjiza Muwanga Kivumbi ali ludda wa Muwanga Kivumbi aliwa. Palaso. Mufukamire ku mavivi mwebaze ku Palaso mwe bannankyukakyuka. Palaso kye yakoze kye kiri kye twakola nga tugenda mu kalulu ne tuteekamu Mr. President ku DP zaffe. Palaso much respect. Okusitula munangate eddoboozi eside eyo so byebyo ebikyagenda mu maaso munangate ku Muwanga Kivumbi so nga nkongeddeyo ko King Saha avuddeyo munangate kaakati nno Mami Gadgets abadde amukyaliddeko omukyalo ono amuleetedde ebintu bibadde bingi omuli nga emmere kosaati n'ebirala. Tako mukono kwa mukisa munange Mami Gadgets kati munange nange ongobye mukatale weekend ongobye mukatale bannange nzani mulire wazitowa uli amatooke tuli wa magumba ojirese baba
Kasukari. nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako era ng'omukyalo ono ali apaati munanga ate mu kupushinga ekivulu eky'omuyimbi munanga ate King Saha ekigenda okubeera ekkololo muganda wange kigenda kubeera kikambwe ate nga n'ennaku nazo zisemberedde. So omuyimbi King Saha agenda kubeera munanga ate ekkololo ennaku z'omwezi nga 14 August omwezi gwe tutandika. So obutasiba munanga ate update yonna making sure nti no subscribinga ko saate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba